Okutulaba olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 14 tuli mwezi gwakubiri omwaka 2023 nze Sharifa Namuyomba okusomera amawulire agataliko mu ttuntu era lunaku lwa Valentine naddala okwetoolola Uganda yonna awamu n'ensi era ng'abantu bangi olunaku lwa leero balukuzizza katino gentandise nago tandise ne mu kibuga abantu beeyongedde okugula ebirabo bya Valentine nga buli woyita olaba bimyufu katubirabe mu bujuvu. Ebbugumu Lyeyongedde ku nguudo z'omu kibuga Kampala ne mu kikuubo oluvannyuma lw'abasuubuzi okuyiwa ebya Valentine ku luguudo. Kimanyiddwa buli nga 14 omwezi ogwokubiri buli mwaka olunaku lw'omutukuvu Valentine abantu bangi naddala abakyakaze balukulizaako era bangi basanyusa abaagala baabwe mu ngeri y'okubawa obulabo. Mutunze baguze kyankozenga kyamaanyi nnyo ebiri kitundu oli alinamu kasepeke tunda bongeddemu akajjanje bagenze nga bateekako ebidongo ebikuba ennyimba ez'omukwano buli omu okusobola okumatiza abaguzi ku mudaala gwe. Mu kaseera kano buli muntu alina kyagulira omuntu we ng'ate abandi bakyusiza n'ennyambala ng'oyita ku muntu omu babiri owokusatu omusanga ayambadde ekimyufu. Abamu ku bo batubuulidde obuyimba obw'enjawulo bwe baweereza abaagala baabwe n'engeri gye babaagalamu. Kayimba kikoyinza okuweereza? Kayimba ki? Akayimba ka Misa Kisemakulu. Mbuki? Valentine. Kayimba nze William Buyondo ku Bukedde TV 1. Valentine gift weziri eza buli kala.